nalabanga ayogera abalaata naye nze nali mubuuziza ekibuuzo nga njagala ansa agiddemu on record abalaba akatambi akatambula ng'emabega waliwo abayimiridde ku olwo olunaku oluzijukira nali nyina wano Lubeezi webukakata oyo nga nyina Wasswa William nga bali wano omubaka Katabaazi yanziramu bino bammanga mpuliriza n'akatambi ako nga mukalaba nti nze anawangula nja kumudda emabega nze sisobola kugira ku buleediyo obupiirapiira obupaapali obuyembeyembe ng'ayogera abalaata mwana tu kali teyagifuna kikyenyegezaako okubasigira ebifaananyi sina gwe nnumbagana musigira abawuliriza ekyoto ky'abataka muwomyansonga ebigambo byenjogera abawuliriza batugoberera mwami Katabaazi twali wano ffenna era kali bwetajja nasooka n'abulamu agende wali tubiwuliwisa jjo kikabye kulonda najja nga jidde ku Nayikondo nga jidde ku Nayikondo ke kabone musajja wa Katonda keyakoze eki keyalonze nangu naye nga yagamba ku lw'obulungi bwa NUP kikyangezaako nti abantu bano ekibiina tebakirina ku mitima nga bwala banasajja ba NRM sibona abamu kati abasinga kati beeyolese era batalimu kati gwe balikiriza toliimu Nannungi Alice taliimu era njagala nga nsinzira ku mayunga Impact FM nebaza Alice Nannungi muwala wange omutima gwe yalaze eri ekibiina yabadde loyo Judy Babale bandikomye abatalina bulubu atta naye nkulaga Alice Nannungi ku sebiina kuba Alice ayina ettengetenge ly'abantu abamukirizaamu abangi aba NUP mu Nnyendo Mukungwe ekyo nga namwe already mukimanyi ne ku lw'obulungi bw'ekibiina Nannungi teyalidde ku bigambo bye teyazze era teyewandiisiza nankubadde abantu badde abamu basuubira ndajja kwewandiisa Nannungi teyewandiisiza era tubeebaza abantu nga Alice Nannungi ku lw'obulungi bw'ekibiina kiki ekiddako mu kiseera bwebadde nga eyina amaanyi gaayo ng'abasajja bano mukibi ono Setuba bagitya Lulinga ebadde eyina abasajja Abagalatiya ng'eyina omusajja mpuga nga bamwite abasajja be ekyo kitiibwa kye ng'abasajja nga Nuupu y'amaanyi naye katulaba ba independent bano abazze nga bazze mu mutima ki njagala balikiza nawe ba independent abakomyewo nga balayira kuba bakwata Bayibuli lekulaana eyo bibiina nti munange bwanampangula nja kumudda emabega nga baalidde ebigambo byabwe bajjidde mu mutima ki katandikire naawe wekalungu East ewali ensonga enkulu ennyo neyanziza nnyo omuganda wange Bwekumbule naye omuganda yali mugezi nnyo yagambanga nti eryokanga neetonnya etulaba enseseyaga singa teyafuuwa tetwandirabye bwerere bwa nkoko so bino ebintu ebimu birina kye bitulaze nti abantu abamu badde beerimbika bwerimbisi naye nga bebategeeza ebiri kungulu si bye biri mu mitima gyabwe kyewuunyisa oyogedde ku mubaka waffe yankiikirira nze nga nzikiriza busuulu seno nali njagala manyi nti anayigira ku nze kubanze bwe bankola bye bankola naye namanya nti ekibiina kyo kirina okugenda mu maaso wadde nze ng'omumba nsigalidde naye kiswaza tekyannaku nti ate abayogera ebigambo byabwe ate be babiridde so mwami Katabaazi nze mwewuunyiza naye muyibo waliwo enjogera egamba nti oli bwakugambanga nti no nsobola okulya embazzi gwe tokaayana naye leeta mbazzi oteeke ku lusaniya ne bwaba awulira ayagala okunywa ku mazzi ng'omuteerawo kati tumulinze tulabe kyekiddako naye nno kibi nnyo edda waliwo omusajja yalinga ayambala kanzu naye nze ndowooza mujjukira nti naabeerawo bannabbi era gye mpita banserebratinga kati kubanga ebintu filosofe gwe nayogeranga yes kati olwabyo ebiriwo kale nno kinzizaayo kali akantu nti omusajja ayambalanga ekanzu nze ne mbagamba omusajja oyo nno ayambadde ekanzu naye munda mulimu kipumpulira tayambadde empale oba gyambadde ekipumpulira kirimu ebituli naye mbagamba nti ate ebituli oyinza okwesanga nga kuliko n'ebirako olusinga ate na bya kyenvu
ng'abantu tebantegeera. Naye munnange amazina bwe ganyumye, omanyi bw'oba oyambadde ekkanzu olina okufungiza ku kanzu. Endongo bwe yagenda mu maaso n'okulawa n'afungiriza ddala ekkanzu n'etuukira ddala waggulu. Twagenze okulanga ddala omusajja tayambadde empale. Enewe yabaddemu nga kipumpulira naye ng'ate kijjudde ebituli ate ng'ebiriko ng'ebiraka bya kyenvu. Ekyo ndowooza bwe nkyogera ali eyo ntegeera bulungi. Kaakati no yalabe tekimumalira omanyi bw'ozina ennyo n'oyanaamiriza wakita kwanaamiriza. Abantu bakuba enduulu olw'essanyu oba oli awo. Naye ate bo badde tebafa ssanyu naye nga wabula batunuulidde ebituli biri ebikola ki oba ebiraka ebiri ku mpale ye. Kati kye yakoze bwe yalabe basanyuse nnyo n'empale n'agigirako ddala n'agisuula wali. Mwami Katabazi watukoze bubi nnyo. Kubanga twali tusuubira nti oba yasomako no ku bufaaza. Netugamba nti oba osanga n'ayimirira ku bigambo bye. Kirungi nnyo nti ffe bwe twogera olumu bagamba tubalinako ekkokoberezi naye yali wano wennyini. Mu kifo wano okuliraana ne Haji watudde. Ndowooza bansembere neene ebigambo ebyo tebinkwata. Naye kibi nnyo omuntu akuze ng'ate obaddeko omukulembeze eyandibadde ekyokulabirako. Olaga abantu nti ansobola okuyimirira ku bigambo byange. Ate n'oddamu n'obirya. Kiswaza. Kati tulaba abo wakunamidde ddala badde bamanyi nti olina empale munda mu kanzu. Kati bakizudde nti oli bwereere. Balikiza ebyo byogera bino bw'ekibiina. Ekibiina kati oba kyakirimu. Nze baali basuubira bye bankola Mwami Katabazi ng'abiri mabega. Nga balowooza nti nja kujja independent. Ngera balinze balabe. Ye Katabazi alootangako olunaku n'olumu nti buli kyanga afudde ku bukulembeze bwa Kalungu East. Naye Mukama bw'atyo. Ekyo ekyaze kyokola muno toyagala bakikole ki? Kyogamba okolima. Si kolima gwe kino tokiraba. Kati nno nze kambabulire n'akalala. Omukiga nze manyimu olukiga lutonotono. Yagamba mbuwanya mpise ekiniga waanya. Mumpale. Yes. Oyonoona. Nti bwe bulirokako omukka. Bulokola ekintu mu busungu oyonoona kyo. Omukka kakukola mu ngeri yagwo. Gwina kwereta automatic. Bulokaka. Olugano otuufu. Bulokaka ekintu oyonoona. Kati Mwami Katabazi babe empale wadde nnyonjo. Ajonoonye. Sajja ge walikiriza. Yes, byenjogera biri ku record. Ate njagala mbabulire bano abantu bolaba bavuddeyo ne bagamba bo baze independent. Bayina ababali behind. Nabuuziza Majirani Kazibwe. Nga ggwe munnamateeka wa Eddie Mutwe abasibe ba NUP ng'obadde okkiririza mu President Kyagulanyi. Ate ndabuuze ng'omwetengereze. Nangamba mu ssemateeka wa Uganda ewa Munnayuganda yenna okwesimba kifo ng'alina ebisaanizo. Bw'atyo bwe yaŋŋamba. Kakati kiki ekyamugaana okwesimbawo olubereberye n'atabutawaanya abantu bw'agenda mu kasunsula ka NUP. President wange yansanyusiza Job yabadde alina gye yabadde n'akola press conference. N'agamba nti abantu abo mutandise okubalaba. So ng'ate yasooka n'atugamba muli balabira ku bikolwa byabwe. Era yatugamba ekiseera kigenda kutuuka abatali baffe bonna bajja tuvaamu. Temubalabye. Ffe twabagambanga nze nava dda kasita nalabanga Mwami Katabazi munsonyiwaze gwe njogerako kuba gwe mmanyi. Ate muyinako obuvunaanyizibwa kuba yantwala mu Kalungu East. Nze bwe nalabanga ebikolwa bye tebikwatagana nze neŋŋamba irekooti nenzire wankerettanye naye ng'abantu balabanga nze yeesulise naye ndowooza amazima gatandise okweyoleka ndowooza mulaba n'okugejjanga ezzegezzeemu kubanga emirembe njifuna tebakyali binnumya mutwe. Balikiriza bino byonna tubyogera. NUP mu Kalungu East egenda kusigalawa. NUP kati ate kijongera maanyi omuyaayu ekapa bwezaala ebyana emiyaayu gyo gidduka gyokka nesigazaamu kapa. Ate kankubuliyo n'ekirala. Egundi olaba omunya gulina omukira. Omukira gw'omunya gusobola okukutukako. Naye guddamu ne gufuna omukira omuki. Ne gutondako omulala. Naye ate omukira gwo tegumera munya. Omunya gukutuka omukira ne guddamu ne gumera omukira. Ompulira? Naye ate omukira gwo tegumera munya. Kikyotegeeze mu. Kati gwe ogamba nti NUP esigalawa. Aba batuvaako tebakyalina makulu kubanga olwedde si baffe. Bajja kusigala ekyo mikiira gikutuse ku minya. Obukofiire babwambala omumyufu. Kati tebakyabwambala. Ate tewawulira uli yagamba nti bwenkambala n'okunyumira tekanyumira. Mbw'oyagala mukazi wange anobe nga simunyumidde. Ndowooza oba otegeera. Yaliyani oyo. Seggona kyogamba tokimanyi kiri ku rekodi. Abantu ng'abeero gye weegendereze beekakaatikamu bwekakaatirize naye nga bawulira ate Mwami Katabazi nze mumanyina nnyo. Nyendo Mukungwe wano yali yesimbawo nga wa NRM. Kyogamba nabe mwabyerabire.
yavuganyako mukayero KNRM ngendo mukungu ate yakalimu jabitegeera yakalimu kankubulire nno n'abamuleeta yakalimu balikiriza kituufu yali ayagala okujja mu nnyendo mukungu nesiko NRM yavuganya nani mwene mbadde nsaba twogere tuli mu programu mpuliriza kyoto kyawataka bino biva mu nze nsaba tuwuliziganye tuwangane ekitiibwa njagala olikodinge ojja muhandukula nenza akugambye nze nkugambye waliwo NRM era lumu yali ku CBS Medisereko n'amugamba nti sebo gwe ate kati kadi gundi erimu NRM gyobadde ovuganyiza records zituziina sebo newo bweyagala nja zijjayo era abamuyamba okumwewonya nyendo mukungwe wali agenda okwesimba bagitanga Bukoto East ewali namayanja bampuuga ne namayanja be bamusindikiriza e Kalungu nga naye abafuukidde akayinja mu ngatto ebyo tubimanyi ekyo kubugalya bwe kyali kyo nkijjukira kati nno nze njagala okugamba nti abantu abo bonna boolaba mu Oluganda lugazi mulimu kye bayita ebyambyone naye bwe biggwayo bagamba ng'omufu ayonona mu ddiiro nanti omuntu yenyaga bw'aba agenda kale asobola okuleka nga eddiiro lyonna alyonoonye kuba tagenda kudda gakola ki gayoola so bano bannaffe ebintu bye bakola ekyamazima mutukoze bubi nnyo basajja mmwe kuba mwe mbadde mpurikinga enjiri y'ekibiina kati ogenda kumatiza otya kati n'abantu obwesige be baali batuyinamu bagenda baluzinga bagamba ti yiba nate be bandibadde ekyokulabirako be bakola bino nze nno ndi wa mukisa balikiriza busuulu kubanze bwe namanya nti kaadi yange sigifunye wadde saali mu mativu n'embeera gyakola ki naye ku lw'obulungi bw'ekibiina nagamba I step down mwami Katabazi wandikipinze quiet ng'oli eri bbali ate olusinga weebuuzibwako hanno nnyongera okwebaza omukulu Judy Mbabaali nina omukolo gwe namulabyeko ng'ayanjula munne ono ye Patrick kagaba nange nze wange byakola ki naye ono gwe mbalaga ono efulaga beera waffe tutambule noono kati mwami Katabazi byayogeranga nanungi mwami Katabazi byayogeranga olwo byamufaaki tiyali wano n'agamba nti ne ku mikolo kati abaana bamugamba seba avuga ndozo owulira okusomoza genda ku social media olabe ebiriyo era ne bompita nkeretanyize sifaayo balikiriza kyogamba nti Oweekitiibwa Mpuuga ayogera nti ye tali ku level ey'okulwalira obufo yali mutuufu ayinza okuba obali ali mutuufu naye ate nga yakomyewo ate yakibojjako ne kimuluma kubanga kati olwaleero bw'oba ogamba nti nonsobola okugaaya ejjinja kiri kye naggambye erumuwe naye naye weepimapimamu nga tasobola era yakomyewo ku bubaka wa palamenti ate bwagenda okufiirwa kuba kati eno projekiti nnene kankubulye bwana bwekumbule nammwe abali eyo abawuliriza olowooza NUP teyalina kigendererwa okulwawo okulirizinga bafulaga bearers kwewala bintu biringa ebyo kubanga bali balinze bali bateeze NRM eteeze NUP guno omutiisi mumanyi oba mutiisi nga nabo bali bateeze ekyuma kiwandulaani bakole ki batwale era mwabirabye tubadde ne Matiya Kintu gw'omumanyi bulungi mukwano gwange nasomanga naye yasooka yaliwo NRM yabeeranga na RDC n'amala n'agenda mu PF n'agenda mu PFF nangamba nze yankubiza simana tebitambula nzijeyo wammwe nitumwaniriza era nekavule yagenda nayambala akakufiira kakati bwe yalwe tebimumalya batafunye kadi kati mpulira mbona yogomye mu mutya naye yewandisiza ne mwanyinaze Aisha Waliggo wale baita political nomads nga yeta ina stage bunonya we wali akachi babunda kigambo era ekigambo kyekituufu Aisha Waliggo kale no Matiya no bambi yetu amumanyira kubaye buli kwesimbawo emyaka zange etana zesimbawo nendoza yakono babukonye simanyi balikiriza nedda mulyalo yali ayisemu kuba newe nali nsoma yavuganyako bakubwa klasi mwone tera nabo teyabukola ki balikiriza kandi kati ate ono mukyala watu Waliggo era naye bwatyo yali wa DP nenga ndabanga ayogera mutima abantu mwaba makadi nebisiba kati nze saajimibwa kyogamba siriwo nali nvudde mu NUP ekyo kitegeeza nti abantu abo baali tebazzenga baagala kubeera tebajja na mutima gwa NUP oba gwa enkyukakyuka olowooza kyo kiri ku mutima gwa Ssempijja kati sawazi alindako mala okugusa ensonga yange don't divert me abantu bano baalina ebigendererwa byabwe byakufuna bifo nakugujubanira ebyo ebifunibwa mu bifo bye baba bafunye aba batali ku mululu ogwo gw'ebifo ne kati bakyali standing firm kwensonga yabaleeta mbukulembeze mwami Ssempijja olwairanzo gamba nti akuba Ssemukiti naye baba naye bumukeredde nkerettanyi yafuuse nkerettanyi Kalungu East
Mwami Sempija bambi yakoze ekyafaayo kubanga basombye buli muntu ali mu Kalungu East abamu nawulidde mbu baade babasuubizayo ekyebiri ate n'ente bazisaze eziwera mu bulakati n'ebibiina byonna nga byasombye abawagizi waffe nze nkugambye abaana ne boogenda ngo babuuza buli omu yeteddemu amafuta ge abazze ne bajja naye kyewuunyisa nga ate oluusi olaba n'abaana abaana b'amasomero tebasigaddeyo kwegamba ndoza n'abaana n'okusoma tebasomye kati ebyo tebiraga amaanyi gava ku bantu abava gye bavudde forces ezibasika amaanyi amasanyalaze ago ge gasika abantu okujja gye muli naye so simwe kubanoonya gye bali twayisiza ebivulu nabagambye poliisi yatukoze bubi nnyo naye ate kyandisusse kubanga abantu babadde tebeeteekera biyinza kuddirira abamu ne bagamba waayi katubireke kasita okuba obuwagizi bwaffe buli muki naye kisemberayo ddala ku nsonga eyo bano abantu bolaba baafuddeyo ne bagamba nti ffe tujja nga bo abeeyita bannamunigina balina driving forces waliwo omanyi buli olabanga nze nalabanga nanyumirwanga nnyo obugologoosi akagologoosi kasobola okwecyanga nekecyanga nogamba yinga kazina naye nga weerabidde emabega wa kateni waliwo ekiriyo bano abasajja baba bayise kyenabadde mbagamba nti DF yali erinze NRM erinze ani gwe bawandula ne babayita ne bagamba bayi mwagala ki omudidi bagufunye era buli golaba yazze avudde mu nuupu sente bazibawadde ziwerera ddala nkubuliyeyo kimu anze bino biva munze era kulwa kadexcriment akagamba nti byenjogera byange njagala nnyo ate era kubanga nze syogerangako bya bulimba okimanyi nti nno mwami Katabazi yasinkanako n'enkerettanyi olunaku yagenda ku CBS amugambe nti waaye abasajja bampayo bisatu gw'obiina namugamba nze siina sente kyenkugamba on record olunaku yagenda ku CBS ayogera ebyo byayogera yasooka kusinkana nkerettanyi namugamba abasajja bampa ebisatu obiina ati kati gwe noonyereza be baani yayinza namugamba munayize sibiina era amaanyi ge bagenda okubeera nagaabo abasajja sente bazifunye buli gwolaba ne bano ab'emitiija nabo babayise wadde tebyenkanankana kuba projekiti baba wagikulira nabo babatemeddeko ne bajja nabo nga bajja bakola ki ensisinkano y'Katabazi n'enkerettanyi eriyudda waati ekyo kindekere bw'aba ayagala okukimanya naye yennyini akimanyi era amanyi tukoze lugambo ate olugambo kati olugambo luba lukyamu naye bwe biba nga bituufu teruba lugambo nze mba mbaliiriddemu ate nyina okubabuusa bannaffe abali eyo mu kitegeere ti olutalo lwe tulimu n'omulabe waffe tuli naye kubanga abantu bangi bwe tubadde twesigamako ebbanga ddene olwaliwo nkugambye beeyanise n'empale munda temuli kati batulaga mubina bipumpulira ampuliriza oli ku Impact FM ekyokubiri nagamba yetagira ku bulediyo bupiirapiira obucungwacungwa obumangade obupaapaali era yetasobola kino ekyokukomawo ng'omwetengereze ku nayikondo ke kabonero ke kirekawa NUP mu Kalungu East kati kyandibadde kisobola okukosa ekibiina kyaffe nga NUP kubanga already tubanga abalina bakandidates babiri naye olwokuba nti bo balina ebigendererwa ebyabwe ku mulundi guno abantu beetegeerera abantu bamanya ekyokukola ekirungi yeye ng'omuntu yabagamba ekizibu ekikirimu era n'agamba nti omuntu okujja nga independent abalidde mu kibiina ky'olukwe kati mwami Katabazi olwaleero njagala mukuba ekifaananyi ku kulonda okwali eKawempe Kawempe South ewa Nalukoola mwalimu abantu nga Luswa Luwembo n'abalala abalinga abo bagamba nti ffe katujje bwannamunigina tulina amaanyi gaffe abantu batugambye kyogamba Katabazi omubaka omulamba omugeraganye nereswa Luwembo ate kati ba Luwembo bajja musinga kubanga bo bafunangayo wakiri akamu bagenda kati kankubulire olwaleero mwami Katabazi ayinza okulembera mubagenda okwesimbawo bonna n'abakulembera naye ng'ava eno ku layini egyefembera nga yakulembedde naye ng'ova emabega wa layini ekyo nkikubulira nkyogedde ndi wanuku era kimukoze kigenda tukola bulungi nnyo kubanga yabadde agamba alina amaanyi n'abantu bagenda muwa amaanyi kakati agenda kugalabira ddala nti abantu kati olwaleero bagambe wali ambuleera bebakola ki we batiikinga kati ekyo naye bwayogera nanti kati oluli yatugambanga nti owaliwo akagero ke yaleetanga akamu bayibuli sima bakayaniranga omwana naye okumusalamu wakirinze muwayo oli n'amutwala kubanza nyina omutima gwaki kakati yeye nyini yabaaza omwana
kale kiseera kimutuukidde nabagamba nti nanogole musigalawa balikiriza engero zo ziyitiridde musigalawa nti bwonogole papaali amasanda gwe gatonya mu liiso kati abantu b'e Kalungu East balabira ddala omulabe waabwe namba emu we yagenda okumalawo NUP era nze mubuulira omusoga agamba akalulubbe ffe ng'ekibiina anyway ye ng'omuntu kisobola ye kigenda mumalawo kimumalewo ng'omuntu naye ekibiina kyo kigenda kusigalawo gwe guli omunyagwe na gavumenti omukira gw'okutukako naye omunyago gusigala gukyagenda mu maaso obulamu bwagwo obusigalawo era guddamu ne gumera omukiro omulala so NUP kibi nnyo nti omuntu abadde emabega waayo ate era mu kiseera kino nga ye mupya aliyo incumbent nti ate asobodde okuvaayo ajja independent ekyo kyabulabe ng'ekibiina kyandibadde kitukosa singa abadde ayinamu momentum naye kikulu baba namba lujega tayina kyagenda tukolako n'ekimu era bamulinze kubanga ekisooka gwe tunuulira buli gwe yabeeranga naye yamuvaako dda aliwo namunigirira nga bwe yeesimbyewo nze natidde ekifaananyi ate baani ate nekyewuunyisa ate twalabeeko wadde mukazi wadde mutabani oba yali ne baani abantu abamutute babiri ate bagenze mankwetu tewali neyategedde naye batuuse waka nze nalabeka video nsobanuka kulagako wano ng'ali n'abaana nga 6 awo babuukabuuka mu bbanga bamaze nomination nendaba namungi w'omuntu oyo negamba Katonda so omwami gundi bambi yeekunamizza nnyo kigenda mukola obuswavu naye ate ffe bugenda kuba buwanguzi bwaffe kubanga babagamba bali balabira ku bikolwa byabwe kakati byebyo byennyini byemulaba alidde ebigambo bikati omwana amusazeemu ali n'atakoma kumusalamu busazi oba tugambe nawo mulya n'amulya okimanyi nti Mwami Ssempijja akuba gudi ate no naye ekizibu kye kati fe obululu bwaffe ng'NUP bwekutte wamu ekyo tekina kye kigenda tukolako Mwami Ssempijja ene wayinza okukirowooza bw'atyo era bwe baba calculations zaabwe zababaze nti bwe baleeta katabaazi nti bajja kuba balina kye batukozeeko NUP eri very strong eringa ejjinja eringa olwazi abantu bamanye ekyokukola era ojja kwesanga nze mbyogeredde wano nti mwami Katabaazi wano tafunyeewo wanaafunyeewo 0 kekali okutuukiriza kiri nti yajja okukulembera nga bava emabega ne bano bakintu bajja mulikiriza oba oliawo Mwami Katabaazi okomawo nga oba yazenga mutima si mulungi nga yagadde okakasa ekibiina kubanga wabadde nga ebimu ku byabadde ayogera nga abantu bemanyikiddeko nga ayogera nti ye Muttanzige era nga baba yeyanjulaga nze nawangula minisita Ssempijja kankubulire ekyo ekigambo eky'okweyita Muttanzige ate no kye kimuleesa amalala abantu be balonda si Katabaazi yalonda bo be bagamba nti olikoze ebyo twali tusuubira bayira we kankubulire era nakyogerako wano ne mbagamba omusajja omu yakwata kiboko n'akuba enjovu negenda ng'ekaaba mu dakika 3 yakoma nga kalala nkoma yamukomezzaawo ng'emuntu yazisaza bibatu naye nga yagenza akuba njovu osobola okwewaana nti wawangula Mwami Ssempijja kati nkeretanyi wali tulabe naye muwangule bakutenda kati kitegeeza nti nkeretanyi agenda bakuba ddabo ate bajje mu geto tulindiggule bagamba ekiwera mu ttama kikuwengaaya obungi bwabwe ffe butuwamaani ekiwera mu ttama kikuwengaaya oba envuunyuula kati katulyoka tulindiggule munaawulira tugenda bakuba bonna mu geto nkeretanyi bano basimaaki na Ssempijja simayo baani nawuddeyo sima n'omulala Katongole yenno namulabe nakukwewandiisa mbadde simumanyi bamati yaabo tugenda kubakana ekyoto kyabataka ampuliriza oli ku Lwasa Mayinja Impact FM kakati ono Haji abadde ayogera ebigambo byolumu birungi olumu naye waliwo ebiwaba agambye noputerirede oba kuleeta mukulembeze agenda fuga ggwanga nembuuza ffe abalina presidential candidate mwabajjeemu wammwe yaani mwabalirede ne munnanga ono omulala era naye era bw'abadde ayogera mwenge NRM olujeregero lwasusse ono Haji agambye mbu waliwo abantu obalaba amaanyi baleeta nga bwagereza ku kisaawe ky'e Masaka n'ebiringi